Twagala beetisse mukwano. Mwe tamudukana mwe abasajja bakwatiramu basanta bakutte basante wangi bamusanza wangi koze ntya abasomesa bali kwebulunga bagaddewo lwakwera abamu bakuddewo naye era nga bagaddewo kati ate abalaga obutali ku matiku kwabwe poliisi ebakwata bakutte ebipaande Zengenda kwangwizibwa kubanga nze president w'ekibuga tia gas wagera najja ate eze gwe erisholo neribeera nga liri affected nzengenda kwasikola ki so nze kyensaba ba RDC kubanga olaba ng'ekibuga bwe kiri kyonna twakisibye ewatali kugula maduuka era kyova olaba tuyimiridde ebweru w'ebizimbe. Ensonga emu oba nga bbiri gye ngenda okubawa ekyatugaza ekibuga kino, omusolo gwekanamye tetukyasobola kutunda bintu maduuka bifunako ssente. Tusaba gavumenti ekintu kimu etunde mu nsonga zaffe ng'abasuubuzi, ekendeeze omusolo ogw'ebintu byonna ebyava China konteina eziri awo ku musolo ku revenue, ekendeeze values ke then tusobole okutunda ebintu nga tubifunako ku ssente.
naye batatukolera ekintu ekyo tetugenda kugulawo maduuka okutuuka gavumenti nga President Museveni avuddeyo n'ayogera erifa abasuubuzi n'agamba nti nno buli kintu kyonna ekiva China abasuubuzi kye basuubula akikendeezeza omusolo era akisaze. Tujja kugulawo maduuka gaffe tukole nga tuli basanyufu, naye watali ekyo tetugenda kugulawo maduuka. Tujja kubeera wano paka bw'anaavaayo n'ayogera. Kituufu nnyo kyoyogedde olw'obutakwatagana ng'abasuubuzi n'ebiseera ebisinga bibadde ku bukiiko buno obw'abakulembeze be baalonda ab'enjawulo ng'owulirawo Futa, owulirawo Uteya, bonna bubiina bubadde awo. Naye essaawa eno twalonze abakulembeze b'ebizimbe okutuyambako okulabika nti no tulwana ekintu kino tukigguse, era mbasuubiza nti nno ekyo ekyokweyawulayawula kiri mu bizimbe eby'enjawulo, naye bonna okutuuka olunaku lw'enkya oba lunaagendera okuziba buli wantu wonna wagenda kubeera wasibe okutuuka nga gavumenti evuddeyo ne tuwuliriza. Nga Fabetisi tuzawo ku misolo eno leero kugenda kujja leero amaduuka magale abantu tebagula bintu tenera kwetika tujjaawo tuyimiridde buyimirizi tukole ki ati emisolo mingi tekiyite guruguru tetulina wakuyita bakawenda babali bebaseeri abe tutudde tulina tetujja mutuyambe gavumenti mutuyambe musaleko nze mbadde ngamba Uganda yaffe eno si ya muntu si ya Uganda yaffe ffenna. Omusolo guno gwandibadde mu sisitemu ne wama nti kontina eno okusasola sente bweziti, kontina y'engoye eno okusasola sente bweziti, kontina y'ebyatika eno okusasola sente bweziti, kontina y'ebyabaana eno okusasola sente bweziti. Naye nga Uganda yaffe sisitemu ze zirina okuba nga zikola, si muntu buntu. Essaawa ya leero musinguzi yaleeta obuzibu. Musinguzi ye sisitemu bw'agamba nti abantu baavuwale baavuwala, bw'agamba nti abantu bakole kwegamba musinguzi bwe buzibu bwokka tewali kirala. Nze mbadde nsaba bwenkanya Museveni bw'oba owulira ensonga zaffe zino ziteeke mu nkola. Musinguzi aveewo oba oleete omuntu omulala anaatukulembera. Ye kamishana, Musinguzi ye kamishana wa URA. Kati bw'agamba nti kontina kyagala milioni 5 ze zifuluma, lwaki Musinguzi yayogera? Sisitemu yena okubanga ekola ki ng'eyogera. Fene tutambulira ku sisitemu yaffe. Kontina bw'esasula milioni 10 emwe esasula 10 ogenda okuwulira abantu nti basasule 5 byaki? Amannya nze Nalweyiso Shakira nga tuli wano nga tulina obutali mu mativu bwaffe URA ne Kamishona General okutwaliza awamu okuva mu mwezi ogwokuna. Kamishona General yawamba ebintu byaffe, tumunyonyodde ebisoboka n'ebitasoboka, alemedde ebintu byaffe. Olunaku olwaleero ffe tetuli bannabyabufuzi, tetulina nsonga yonna, tetwagala kuwamba gavumenti, twagala ekintu kimu, URA eteekewo enkola ennuŋŋamu gye tugendanga okuweeramu omusolo. Atuwe values entuufu basale omusolo, okuggyawo omusolo ogwa kiro gufuuse nnamutayiika, gufuuse amafuta ge bayiwa mu mazzi. Ekyokusatu Abachina abalemedde mu maduuka tukompitinga nabo bagaba ebintu wano na wano nabo bafuuse ekizibu. Konteyina zaffe zimaze emyezi 6 ka URA Kamishona General agobye buli basiniya bonna n'alekamu ab'amakya. Konteyina zaffe ebintu byaffe bivunda. Tukooye Kamishona General, tumukoye atubonyaabonya. President we Kamishona General omulala ono olunaku tetugenda kugulawo, n'omwezi tugenda kumala buli solution tugyetaaga mu biwandiiko. Tukooye tubuzaabuza buli basinkana abatali basuubuzi nga bakulembeze. This time ffe bakulembeze bennyini ffe tuli emabega wa kino ekintu. Ave mu maduuka, ave ku bizimbe, ffe kye tuwagala kyokka n'omusolo okusalibwako.
Omusolo tayimuzi 2 omusolo begubanga ogwa gavumenti nga gwe mutuufu lwaki ate batukuba tayimuzi 2 omusolo tuleta ebintu ne batugamba tugenda sasula sente bweziti ogenda okwekanga ng'oli agamba nti ye yabijjeeyo ku sente bweziti tosobola kompitinga na muntu nga bamuwadde omusolo gwa wansi n'okompitinga naye ng'ate gwe wafunye wa baggulu kitegeeza nze nina ebyange nina kulinda oli atunda amalewo nange ndyoke ntunde nze yasoosidde omusolo gwa waggulu lwaki batukuba tayimuzi 2 ku URA batukuba tayimuzi 2 okuva China aba Nairobi batukuba tayimuzi 2 tukooya aba Nairobi okuba musolo tayimuzi 2 twena tuli ekintu kimu aba Nairobi tuli ekintu kimu n'abe China twagala omusolo gutereere tumanye nti nno bwe ndeeta ebintu okuva Nairobi nsasula sente bweziti aba China ntisasula sente bweziti kontaina nojja nosasula omuntu miliyoni 3 lwaki ng'ate ensendala Kenya esasula sente ntono Rwanda esasula sente ntono ffe twalyaki naffe tuli bantu tuli bannayuganda lwaki temwagala omukisa ogwa bannayuganda ne muguwa ate bano abagundi bannange tusaba obwenkanya n'obumu miliyoni 4 gavumenti erina okulaba ng'etereze sekita eno wano abasuubuzi wano bali miliyoni 4 n'omusobyo naye lwaki buli lunaku tubeera wano nga twekalakaasa lwaki gavumenti tetwerawo omusolo ogwawamu ne tumanya ate bakontina leader be bagamba badde batuyambako afe abayiiya tukoye abakungu ba URA abalyake bakozesa ofiisi zaabwe tukimanyi bulungi nti kamishona wa imports Mwami Asadu ayina ICDs yafunamu ebintu byaffe ebirwayo bagenda eri ne batukyajinga sente ez'okubitereka nga URA ebyo ebirwisizza tubimanye ebyo byonna tubikoye twagala omusolo gukendeere tumanye nga omusolo tusasule nga bannaffe mu East Africa we bali abasuubuzi bonna batuddukako dda wano Abanyarwanda abakongo bonna batuddukako ffe tetwagala wano kukyankalanya tetwagala kwokya kibuga nga we mubitusibako ffe twagala kulaga butali bumativu bwaffe omusolo gutulemeredde Abachina balemedde mu akeedi ate nga mubayita ba investors twagala mu China ddeyo oba Mbale oba Nakaseke ate embeeyi ebintu nze nembimusuubulako embaale ate n'abitwala n'abitembeeyo embalala mu butale bw'omubuulo nange gye ntunda bye tukooye bwe butali bumativu bwe twagala okulaga. Erinnya John Kabanda, President Federation of Uganda Traders Association Zifuta, Umbrella Body egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lino Uganda. Ensonga z'okwekalakaasa kw'abasuubuzi olunaku olwaleero ekisooka kya byonna ife ng'abakulembeze tutwala okusaba eri bakama baffe ab'ekitongole ekya URA wamu ne gavumenti okutwaliza awamu nti mulabye obulumi bw'abasuubuzi. Konteyina ziri 4 konteyina 4 be bantu emitwalo ng'ebiri kitegeeza nti abantu abo basafokeetinze okuviira ddala mwezi ogwokusatu ebintu byabwe birinakawa nga konteyina ziri sikatani kati mu mbeera efaanana bwetyo ne bwe yali badde aguddewo olwaleero akugamba nti nze sirina byakutunda so okukwemulugunya kwa njawulo era nkakasa nti gavumenti olabye obulumi bw'abantu era mu ngeri y'emu mwensabira obulumi obwo obulagiddwa olunaku olwaleero buteekebwe mu nkola mugezeeko okulaba nga twengejinga ba stakeholders Ministry of Trade, Ministry of Finance wadde Parliament n'ekitongole kisolooza omusolo tulabe buti abantu bano bayinza okufunamu obwongo basuubuzi nange mwennyini ndi musuubuzi nkolera ku BBC Plaza edduuka liri B105 wansi investment ntunda ngatto nange ebintu birina ebintu bikwatiddwa ku URA ekyo kiraga nti bakama baffe abavunaanyizibwa tebafuddeyo kulondola kituufu waliwo omuntu ow'okusatu ayogerwako atalabika bwe twaliyise konteyina liida essaawa zino nga nabo bakozinze kesi bakozinze obulumi eri abasuubuzi era bangi be basudde ndo bagenda ne mu byalo naye tusaba konteyina liida aleke kutunuulibwa tuleke kumulaba abenga ataliiwo ekitongole kya URA kisiikinge harmony eri abantu bano eri ba leaders b'abasuubuzi wamu ne bakonteyina leaders tutuuke ku nzikiriziganya abantu basobole okufuna ebintu byabwe. Nze pulezidenti wa FUTA nsigala nkyakubiriza abasuubuzi baffe okusigala nga bakaka
okusigala nga bakakamu era tubadde tukyalina omukisa munene nnyo yensonga lwaki twayita pulezidenti w'eggwanga n'ennaku z'omwezi 4 munnakivubo bbulu ajje asobole okuwuliriza ebizibu ebyo byonna tuli basanyufu nnyo kuba tugenda kubeera ne pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 4 munnakivubo bbulu asobole okuwulira ebizibu by'abasuubuzi bingi era mu kino kyeyoleka lwatu nti yasobola okumala ensonga zino twalajana ebbanga lyonna ku nsonga za ifris n'endala nga konteina z'abantu ziri scattered era ku URA agency notices fines and penalties naye bwe yajja ekola nti busisinkana mbakakasa nti omukulembeze w'eggwanga waliwo ebintu bye yalagira biveewo weewaawo ebimu bye yalagira ng'omuli okugazetinga valinzi n'ebirala tebinaba naye nkakasa bulungi nti bw'anaaba amaze okutuwuliriza omukulembeze w'eggwanga ajja kulagira era ebintu by'abantu bijja kuteebwa